Joba na biziwoloba kwagwava mu nsiko buli kisirani kyonna kikuli ku bro. Mpumudde ebyobufuzi okutuusa President Museveni nga takyali mu buyinza. Yes, byowulidde bye byennyini nange bwe mbiwulidde. Naye ate na bino bikulu nnyo. Nalabye omukulu Kanyeihamba akaaba amaziga. Justice Kanyeihamba. Bwe tujja wano okwogera temulowooza nti tubadde nga toke akisijjako Kalutamaguzi koogerera Baganda tubagamba nti ttiimu y'abasajja bano nga mukubbe ettaka kwe bajja nako puroguramu yabwe tewali atagenda kaaba ate sikubba takubakati ebugagga bw'eggwanga bonna babubye bamumazeewo ennyanja zonna mwali mulabye ensi yawa gye balizinga ennyanja ne bazirizinze bataddeyo amagye ebizinga byonna babitutte byabwe ebyali ebizimbe bya gavumenti byonna babitunze ettaka eryali erya gavumenti yonna balyegabidde ndaba Mulago yonna bagitemyetemyemu poloti Mulago National Referral Hospital buli kimu kyonna bakitutte sente zetwewola mu ggwanga zaabwe entobazi zonna zaabwe omusenyu gwonna gwabwe ntuuse wali eri wana wayita bonna bano abakukunavu ba gavumenti wali mu Lwera awagira sebo omusenyu era bakyasima emimotoka biri wali mbo omukulu yalagira mbo omusenyu teri abakwala kunolwekyo sebo kimukama inalabye olaba omusajja ow'emyaka 8 Justice Kanyeihamba I am not his tribal mate but is a fellow Uganda. Nze AK Master akwaniriza akakawungezi konna ku olwaleero nenkwebazaako gy'otuusizaako engalo mukwano gwange atugoberera nga sinabakubera nga neeyongerayo ebifaananyi bino byolaba ebibiri by'abantu ba National Unity Platform naye nga bano bonna oba bano bombi ngenda kubuulira ebigambo ogenda kutya n'okutya era ogenda byewulirirako kakati nkusaba n'obombe video soko jimpere like oba kye tuyita ekigalo olwo message eno etalage ensi yonna era ompya nja kusaba osoko subscribinge ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda kubanga guno gwe mukutu ogw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka kakati nno Haji Abudu gwentambula naye musomi wa dduwa mukwano gwange ampuliriza ebizibu ebya buli kkala byonna onaakuwa n'ekyogo nakkumira n'ekyoto abali e Uganda n'abali e Bulaaya mwenna abaaniriza n'abaagala okuyiga okusoma edduwa onaabasomesa kakati nno ntandise mukwano gwange ampuliriza ebigambo birungi si birungi nga bwe nkuteddewo ebifaananyi bino ebibiri nkusaba n'obuwombe tutambule bulungi owulirize ensonga zino. Joyce Baagala akiikira abantu b'Emityana ku kaadi ya National Unity Platform mu Parliament era ono yakomyewo naleta empapula ze ku kitebe ngayagala kaadi eya Nuupu era ne Sseggona kyekimu nga bwe yakikoze kakati wano wali okulya n'okkomba essowaani wenjagala owulirize ngenda kubeera nga nkuzannyira akatambi nkwegayiridde akatambi kano kawulirize agenda okwogera ebigambo bino si munnaffe era ono yali MP neefuuka ensolima y'omu ku batulyamu olukwe n'okulwanyisa ennyo ekibiina kyaffe kya National Unity Platform ne President obiteeka ku ttaka wuliriza era ku nsonga eno ono si mpuuga nedda naye nkwegayiridde message eno yagenda okutuwa nkusaba ogiwulize ng'ofunamu abantu bano okujja okusaba kaadi omulundi ogwokubiri naddala Joyce Baagala wabaddewo akabadi ak'okwagala okukola amawulire 1 nga babagobe ku kitebe bwe gagaana okubeera nga babagobe ku kitebe okuddamu okukola amawulire nga bagenda mu bibiina ebirala nga ekya DF era bano bombi bakimanyi tebagenda kufuna kaadi za NUP mpuliriza bulungi era bano bakimanyi bagenda mu DF naye baagala kusooka kukufuna masannyalaze nti bagobeddwa bugobwa oba nfunye bulungi nti bamiddwa bumwa kaadi oba mpuntegeera bulungi kati bano bagende mu DF basobole okubeera nga bavuma bulungi nnyo nga n'ensonga baviirako okuvuma ekibiina kyaffe n'okukyogerera ebikikinike n'ebisongovu nga balaga nti weeri nti mu NUP babayisizza bubi tebasiimye banga bamaze ku kaadi yaabwe nga baweereza abantu nti era NUP badikiteeta nti era NUP tebalina demokrasiya bingi byogenda okuwulira ku nsonga eno nkugambye nti bano bombi bagenda kugira ku kaadi za DF naye ng'ekyabaleta mu NUP kwali kusika masannyalaze wuliriza ebigambo bino ono tetumwagala naye wuliriza message nkomewo gyaleese
baagala naye njagala kujjukiza abantu abatamanyi byafaayo baagala yali ku NBS kaakati abaddewo mu struggle era sikkiriziganya n'abantu bamuvumirira kumulinyirira bw'oba tokkiriziganya na muntu sigala ng'omuwa ekitiibwa kye twamuleka twali tulowooza nti ajja kujja ne waffe mu DF naye yasalawo nti agenda kuyimirira mu kibiina kye ekya Nuupu eryo ddembe lye bw'ati bwe yasazeewo naye ffe ne waffe wakyali waggulu eri buli muntu yenna ayagala okujja okutwegattako. Mukulu Sseggona amanyiddwa nti ayimirira munnademokrat amanyi nkola eri eya demokrasi eyaffe bwe tubadde tutambulira kuva mu DP naye eyo gyali enkola teriiyo eyo gyali era ajja kumaliriza nga either bamugobye bamumye kaadi obanga bamulinyiridde nga mumbadde mulaba bwagenda ku kitebe abaana ne bamulinyirira nga beerabidde emirimu Mukulu Sseggona gye yakolera ekibiina ne gyakikolera. Mukulu Sseggona yatukulemberanga nga looya n'akola emirimu mingi nnyo naye okulaba nti ayisibwa bw'atyo enkola tugivumirira naye njagala kumuwa amagezi nti eno mu Democratic Front abantu abalinga Sseggona Honorable Sseggona betulindiridde bajje tuzimbe struggle entuufu tusobole okuyamba bannayuganda okufuna ekyokuddamu. Tukiyita reverse psychology. Kati gwe munna NUP munnankyukakyuka tolowooza nti bano abantu okujja okusaba kkaadi omulundi ogwokubiri babadde bakitegeeza. Nkugambye akugambye eno ewaffe waggule era ebifo byabwe gyebiri okategedde. Lwaki tagambye nti basobola okugenda mu PFF? Lwaki tagambye nti basobola okugenda mu DP? Wadde nga buli wammamba awaana ye bano bazze bateetera bonna era n'okugulawo ekibiina oba ekisinde kyabwe ekya Democratic Alliance baali bonna. Abaffe twebuuza lwaki bwe kifuuse ekibiina ate kaakati badduseeyo era ekibaddusizaayo okukomeyawo kaadi bafune ya NUP kibadde kiki? Kaakati nno nkubuulidde ebigambo obitegere bulungi nnyo. Abavubuka bano boolaba omuvubuka ono gwolaba wa mu ghetto. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olwajjo waliwo emboozi zeyakoze zemutasodde kwera nga mufuna era ng'ono yayogedde ebigambo bingi nnyo naye nga mu bigambo bino mukwano gwange mpuliriza ogenda kwewuunya. Abavubuka ba ghetto bangi abakwataganye n'omusajja amanyiddwa nga Damulira ono ng'akulira ekitongole ekimu eky'ebyokwerinda era eno tumulabye mu ghetto nnyingi ng'agenda akunga abavubuka ne ku birthday ye yagikuliza eyo mu ghetto. Kaakati nno bano abava mu ghetto eyo abamwegattako be baleese akacyankalano okubeera nga bamenyayo ebipande ebya National Unity Platform era nga bagenda okulaga mu maaso bano nga bagamba ffe twawereddwa olukusa from above tumenye buli kipande ekya NUP. Nabalagako ekyali Hoima ne mbalagako ekyali Rukaya. Kaakati ngenda kulaga wa ewalala. Ampuliriza abasajja bano nga beekobaana n'abali abakuuma ddembe ate abanyigiriza bannayuganda okubeera nga beesiriwaza nabo ate beefuule nga balowooza nti be bali. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza sooka oli katambi kano katono nnyo aka pulezidenti nkomewo n'ebya Damulira obitegeere. Ne kati gw'oli ghetto youth ki akolagana n'obusajja? Gwe wakirabawa obeera dda waki? Gw'oli ghetto youth mbw'ate okolagana n'obusajja omukwano mwagugjeewa munyumya mboozi ki? Era bubabuze bapima era ku lasti naawe bujja kuwanika ku lasti ekyo nkibabuulira. So ekyo njagala mukimanye nti babakozesa bukozesa banafuya kubanga baazuula nti mwafunayo munnammwe abajuwa ng'omutima gwe gukuba kyekimu nammwe ng'ebirowoozo bye biri kyekimu nammwe ng'ebyafaayo bye kiri kyekimu nammwe ng'aba understandinga ng'amanye ebirooto byammwe era amanyi gye mwagala okugenda. Naye mmwe baghetto youth okubatuusa gye mwagala okugenda tulina okusooka okuwunzika buno busajja kuba ebyakabi byammwe bwe bubirina. Kati basala amagezi gonna okulaba ng'olutambi olwo lukyuka ate nga terugenda kukyuka tugenda buwunzika. Nammwe bafala be baguze nammwe tujja bawunzika nabo. Abaganda bagamba enswera ensiru egoberera omulambo paka magombe.
yemwe abatakiraba tunulira embeera gy'olimu tolina kubeera bw'otyo oli talented wali bokisa wakabi lwaki toli ku international level lwaki togenda mu olympics lwaki bakasimu mabo balinga bakabi lwaki bamuteweta balinga bakabi bano be boononye sisitimu yonna ekkuumidde mu mbeera eyo kati ate bagala kozesa ggwe okukakanya abo abasobola abagezaako okulwanirira yes babatiisatiisa abamu babajja mu kkomera ne bagamba tugenda kuggyako emisango ogenda otukolere ne babakozesa okusaanyawo ensi yammwe babatya buti mpangadde ekimala mu kibuga kino Kampala era mbalabyeko bannaffe be twali nabo bangi nnyo bazebula mando basobi bakato musege ba Baton Street kuva nedda babeeralikirira basala amagezi agabajjawo Wembule bagikolera mmwe era abaana bonna babatta nga bamaze okubakozesa okukwata bannaabwe bagenze bateekawo ebikwekweta ebyenjawulo nga bakozesa mmwe baagala bastadinga omusajja mukulu omu yayogedde namusomye ku social media nga bavubuka bakomplaininga nga bagamba laba abaana abasajja abakadde laba Moses Ali teyesobola nakwesobola naye gwe balese yesimbewo laba Museveni emyaka gye gyayita dda naye gwe balese ebyesimbewo omusajja mukulu omu natureasoninga and I agreed with him ngagamba mmwe abavubuka mwennyini nga temunaba complaininga mugende mutunule baani abaze bakwatiridde Moses Ali si bavubuka ebikolobero bino byonna ebikolebwa olabamu emyaka 6 abakyankalanyiza akalulu k'abavubuka walabyemu emyaka 8 bakozesa mmwe kennyini nobody can make you a slave unless you give them your permission mwe mubawo obuyinza okuba nafuya bwe batyo so njagala eno message egende eri mwenna abavubuka mu ggwanga lino okujjako nga mukedde ne muggula amaaso ne mugamba twagala kisawo kyonna tetwagala tuwaako coins twagala bajjirayo bbako lyonna libeere lyammwe baleme bawaako buswazi naye era njagala mumanye nti ate abalala abalumirwa ensi yaabwe be basinga obungi era bajja baŋŋanga omu muganda waffe agambye bajja baboola abalala bajja kukola n'ekisinga okuboola okitegedde kaakati nno byebyo mukwano gwange ampuliriza nkugambye entambula na Haji Abdu omusajja ono nga musomi wa dduwa era ono abantu bangi nnyo baataasiza mu mbeera ey'amaziga ey'ennaku ey'okusoberwa gwe mukubire ku ssimu eyo oba mukondeko ku WhatsApp gwe wenna ali e Bulaaya oba ali e Uganda ebigambo byonna bikolako bulungi nnyo n'osigala nga totoma kakati mukwano gwange ampuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso nga pulezidenti bwagezezzaako okubeera nga ababuusa abaana ba ghetto abatamanyi kigenda mu maaso abaana ba ghetto abatalaba bigenda mu maaso kakati nno njagala nsooke nkwe akatambi kano ogenda kakasa nti abaana bangi naddala abo mu ggwanga Uganda oluusi ababeera beevuddemu bazadde baabwe ne banyigiriza nnyo ne balema okulya akanyama ne balyanga entula ne balya mukene ne balema okulya ku nkoko nga tebanywa mata kyayi banywa mukalu ataliimu sukaali era nga balirako muwogo kaakati okuwerera abaana baabwe njagala osooka olabe ebivudde mu tterekero njagala olabe ebivudde mu tterekero gwe mukwano gwange wenna ayagala ensi yo nkugambye guno omukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka era ge mawulire gano ge tukuwa gano agakwasa ennaku naye ate nga kyannaku nnyo tulina okubeera nga tugakuwa kubanga ge gaagaliwo g'olina okubeera nga omanya bano abaana nga bw'obalaba bamaze ne banyigiriza ne basoma naye ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa abaana bano bonna nga bw'obalaba ebibuuzo maneya ne emye ebibuuzo oba exams maneya ne emye oyo gw'olabaawo minisita Murambo yaliko minisita kakati era yakulya amasomero ga Seta High John Muyingo kakati omusajja ono ampuliriza jukira nti amasomero ge gali erya Seta High lyakwata omuliro embeera nebeerawo limala okwata omuliro ayimini lyafiramu omuyizi limala okufiramu omuyizi ate mu ngeri yeemu essomero lino ne lifiirwa omusomesa abaffe nga twebuuza bino byonna byali biki dwaki byalabikanga mu ssomero ly'omusajja ono kati bino byonna nga bigenda mu maaso ate nga minisita omusajja ono embeera eyongedde okubeera nga eddugala ebigambo byongedde okubeera nga byononeka mu bitundu by'erijjinja
lwaki byonoonese era ng'omusajja ono abiyingiriramu wa lwaki abayizi bakaaba lwaki balaajana nsooka kuwa katambi nkuzeyo ewaddamulira olunaku lw'eggulo twakulaze emboozi ng'abayizi b'ettendekero erya Ophthalmologist Clinical Officers Training School e Jinja nga booza ku mmunye oluvannyuma lw'omukulu w'ettendekero lino okubalemesa okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Bano twabasanze ku ofiisi ya RDC gye babadde bagenze okwekubira enduulu ng'ennaku gye balimu eyoza lumonde. In fact, it is a dead year. Now look at me. Bano batutegeezezza nti babadde basasudde byonna ebibakirizisa okukola ebigezo kyokka kyababuuseeko olunaku okutuuka ate ne bagaanibwa. Tusasula ssente tulina obujulizi obulaga nti twasasula ssente ezituyingiza okukola ebigezo ne tusasula ssente ez'ebisale by'essomero ze bayita tuition ze twasobola okusasula. N'ekigezo bwe kyatuuse eky'ennaku ekiriwo nti abamu bakoze abalala tebakoze tewali atweyimirira. Gye byaggweredde ng'omukulu w'essomero lino akwatiddwa era kati akuumibwa ku poliisi y'e Jinja. The officer is going with you. You are going to call upon whoever is responsible in Muhab to come. Their issue must be sorted. Kyokka bwe tutuukidde ku ttendekero lino ng'abaana bano bakyasobeddwa nga tebannaba kuweebwa bigezo byabwe. Wabula oyinza okugamba nti omulanga gwa bano kyaddaaki guwuliddwa oluvannyuma lwa minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu okuyingira mu nsonga zaabwe. Ono abakakasizza nti baakunoonyereza era buli ssekinnoomu avunaanyizibwa ku nsonga eno bwakukwatibwa ng'amateeka bwe galagira. Yasomesa omwana n'abeera nga n'aworegisalinga ne ssente ze n'azikuwa omwana we n'atakola kigezo manya nti omenya etteeka tujja kukkiriza kuyinaayina era tujja kukukolako ng'amateeka bwe galagira. Ono abadde alondoola mirimu gya minisitule y'ebyenjigiriza mu kitundu kino era alambudde amatendekero ag'enjawulo. Bino lyerimu kugo nsanze nga laboratories skills lab byonna nabyo birina balina ebintu ebyetaagisa era ngenze ndi musanyufu. Yesaagadde era mbigambe abakulu b'amasomero ne bannannyinigo kabitereeze mu bbanga lya wiiki 2 nja kukomawo wano okulaba nga environment eri friendly. Agamu ku masomero agalambuddwa tusanze abaana bali mu kukola bigezo byabwe. Basi ebyo bitegedde maze okubeera nga mbijjako engalo sigenda kubeera nga mbizzaako omukono omaze okubeera nga obiwulira bulungi nnyo era omaze okubeera nga obitegeera. Kaakati nkuzzayo ku kigambo kiri ekya pulezidenti ghetto youth yenna oba ghetto youth yenna eyeekobana n'obusajja ampuliriza n'olowooza nti ofuuse omu ku bo amazima ga Katonda mu ggulu olimba kubanga bangi tubalabye abalowooza nga nti bakolagana nabo abalowooza nga nti be bamu ku bo naye ng'olunaku olwaleero we twogerera bano ze mbuyaga ezikunta nga bafundikira baserekese egizirakomwa. Nsobola okuwa ekyokulabirako ekya Sobbi ono yalinanga n'emmundu ng'atambula nazo era ng'akulaga nti akuumwa n'okukuumwa ng'alina ttiimu era ng'ontagambwako yafundikira mukwano gwange ampuliriza abasajja nga bamunyize. Mwenna mujjukira Zebula Mando ono yali kyali nnyo wa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu n'afundikira nga naye y'omu ku basaze eddiro baddeeri yafundikira mukwano gwange ampuliriza zembuyaga ezikunta. Mujjukira Sipapa yakangazanga yazimbanga n'alowooza nti ali mu kintu yalumbako olumu ne ku NUP awo n'akuba n'amasasi mu bbanga yafundikira ali luddawa nga ne bwenjogerera ali midda ali luzira tewali ayamba. Brian White ekivuvuddeko abadde alaajana nti bagenda kunzita oba munzite naye bannange nze nkooye okubeera nga munkozesa abo bonna bali ba ghetto youth n'amenya n'alekaani jjajja Ichuli yakolera abasajja bano kikyataayogera kiki kyataakoonako kiki kyataalanga yafundikira masasi gaagabanye mu nsonga eyo. Kati gwe ghetto youth oba ghetto youth wenna gy'oli njagala osooka owulirize ebigambo bino era olaba abavubuka abo aba ghetto youths bavaayo nga boogerera waggulu bavaayo nga bakangaza amaanyi nga boogeza mangi nti buli kipande ekya NUP we kiri tugenda kukikuulayo oba mwagala oba temwagala. Order from above tulina n'abatukuuma order from above tulina abatulagira okujja okukola effujjo lino ku bannayuganda. Jjukira nti bwe bakusanga ogyeyo ekipande oba kya Museveni oyinza okufundikira ng'osibiddwa naye ebipande bimeka ebya bali kudda oluvuganya gavumenti okwetolola Uganda yonna ebigenze nga bitimbululwayo era nga tubikulaga wano ebyali erukaya mwalaba wa Kadaala emmundu 8
ezawerekera abo abaatimbula ebipande era bano baleeta loole nnamba buli kipande we kyali eky'omuntu avuganya Mwami Museveni abasajja bakitimbulayo mu tawuni eyawali Erukaya bano balaba abamu bambadde na yero bakulaga nti ba NRM bennyini naye nga ba mu ghetto bakugamba order from above kansoke nko katono nnyo ku maloboozi g'abalenzi bano naye mbasaasidde nnyo kubanga bujja kukyanga nammwe babawanise nga bwe mukoze ebipande bino abana Uganda ebikosi damulira byabadde ateekateeka okujja okukola effujjo ku bana Uganda byasimbudde emabegakawo damulira abadde mu ghettos ez'enjawulo kati ebikosi byasimbudde byatandise okukola effujjo ku bana Uganda oba mubiyaba omanyi lwaki nkoze vidiyo eno nga n'enkofiira gye ntera okwambala ngijjeeko bajja kugamba nti byenjogera mbyogera on behalf of NUP no kati bino mbyogera nga munna Uganda ebikosi byaddamulira byasimbudde bigenda bikola effujjo ku bana Uganda bigenda bikola effujjo ku bipande by'abavuganya abesimbyewo most especially ebipande bya NUP abaana basimbudde batambulira muleeya batambulira mu bikosi beboddamulira babadde ali ku routinga kakati mwaba bali muleeya mulimu n'ab'amagye baba bambadde leeya bw'oyagala okugezaako okuba eŋŋanga ng'ab'amagye abo bavaayo nga bakukuba nga bakukolako effujjo nga bakutulugunya nga bakuyisa mu mbeera yonna bangi naye kino njagala kibakakasa tugenda kweragako ebyaddala ow'amagye onaagenda okwogera nti nze ndi w'amagye mbabuulira ebyaddala bino mbyogera n'enkofiira gye ntera okukolera mu vidiyo zange njijjeeko tugenda kweragako 5 bano abaana tubamanyi abasinga bava Nankulabye mu Kiyaaye zone abasinga baana bakulidde mu Nankulabye bwe bamala okukola effujjo ku bana Uganda nga baddeyo ewaabwe nga baddeyo mu bakadde baabwe bano abaana abataagala kukola basula mu bakadde baabwe abamu babadde wano ku TikTok tubamanyi 5 tubamanyi omanyi kye baakoze bajjeemu face zemumanyi ennyo kati face ezo zeziduumira abaana ne batandika okukola effujjo ku bana Uganda batandise damuli abadde nga abali ku ruutinga buli lunaku mu ghettos ez'enjawulo sente yazibawadde we basanga ekipande kya NUP nga bakikolako effujjo nga batandika okuteekamu ebigambo NUP simanya bikiki bingi 5 tugenda kweragako 5 luno lutalo lwe mutandika ku bana Uganda munaamalako nalwo luno lutalo lwe mutandika ku bana Uganda munaamalako nalwo video gye ngenda okuddamu okukola endala ngenda kuteeka mu face z'abaana abo babadde wano ku TikTok nga tubalaba baana ba mu ghetto damuli abadde nga abali ku routinga mu ghettos ez'enjawulo ageze gym ku gym ageze mu ghetto ku ghetto abaana bawadde ssente n'ebino ebintu bye basindika okukola 5 munaamalako nabyo munaamalako n'abaana Uganda tukwate face zammwe tuziteeke wano munaamalako munatambula nakyo abaana basimbudde abaana batandise okukola omulimu ddamulira gw'abatuma kati bakusanga ng'oli wa NUP nga bakolako effujjo mubbo mulimu n'ab'amagye balina ebisi balina ejjambiya balina obwambe naye 5 bwe munaaba mwagala kuleeta mobu justice ku bana Uganda abanyigirizibwa ebbanga 5 tugenda kweragako ebyaddala tuve mu lwali 5 temugenda kututulugunya nga tusirise nga tutudde 5 temugenda Museveni atutulugunye nammwe bannaffe mututulugunye ekyo tekigenda kukola bwe kityo amunonti yo on behalf of NUP n'enkofiira yange njijjeeko nyambadde ng'omuna Uganda kati abana Uganda lino ejjogole tugenda kuli acceptinga nedda sebo ddamulira bana abaana bulijjo abatendeka kukola bino 5 tugenda kweragako ebyaddala katulabe ebikosi byammwe mu abaana 5 6 7 8 ab'omu ghetto temunasobola okumalako n'obukadde mu 5 kale ku bukadde mu 5 katujjeko obukadde 2 bwokka bwe buli active obwagala enkyukakyuka tulabe bwe munaamalako gwe abaana nga bakola effujjo bano sebo Museveni atulugunya amagye gatulugunya poliisi etulugunya naye nabo bannaffe nabo batufuukira ekizibu Mwewoze no government mwe musoso gibeeramu ng'ab'amaanyi
Tana abaana batandise. Ja. Peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale buli munnayuganda wenna wooli osaana okuzukuka kubanga obudde bwakyadda obw'okufungiza empale obw'okubeera nga tutunula tusobole okubeera nga mukwano gwange ampuliriza twerwanako kubanga tuli nkoba za mbogo tulina kwejja ffekka mu bunnya. Ewatali ekyo oba oyagala oba tuyagala Uganda yaffe egenda bwetyo. Twagala nnyo okubeera nga tugenda mu maaso n'okubeera nga twebaza ababaka baffe bonna aba NUP ababatulyamu lukwe n'ababaka bonna abali ku doluvuganya gavumenti nga tebaatulyamu lukwe kubanga bangi ate baatuuka eyo essente n'ebawomera okukira omubisi gw'enjuki. Kati maama njagala oli ebigambo by'omusajja ono muganda nkakeeto ono no Honorable Sekitoleko akiikirira abantu beeri side zeeri ewali Honorable Lutamaguzi mukwano gwange ampuliriza mugureeta Luweero. Kaakati ono ebigambo byalina bingi nnyo naye ng'ebigambo ebisinga byakuzuukusa muvubuka wenna gy'oli eyeebase akyazibiriza akyagalamidde atamanyi nti obudde bwagenda dda. Tulina okubeera nga tulwanirira ensi yaffe oba tuwagala oba tetwagala tusobole okubeera nga tugitwala mu maaso kubanga ffe miti emito egigumiza ekibira ffe bakulembeze ab'enkya kyokka nga ate enkya lwe lwaliro tewakyaliyo nkya kulinda lulala kubanga bana batukulembera mwabala badda bakaddi wadda baazoeyukadda nga kitulina okukola kiri kimu kulwana butasamuka butasamwoyo kulaba ng'ensi yaffe tugizza ku luguudo nga tugizza mu mikono egy'abannansi nga tugizza mu mikono egy'abantu aba bulijjo nga tugijja mu mikono egy'abakwata mmundu nga tugijja mu mikono egy'abasibira mu bbwa abantu bano abakijjanya abatulugunya abalinyirira eddembe lya munnansi oyo n'abeera ng'afuuka emmomboze mu nsi ye sokka nga talina walala wakulaga. Kati ebigambo bino bikulu nnyo nga bwe mbeera nga mbagamba enkya n'eggulo mukwano gwange atugoberera okola kyamaanyi nnyo ku mukutu gwaffe guno ogwa AKTV Media Uganda era abantu bagambe nti guno gwe mukutu ogw'enkyukakyuka gwokka mu ggwanga Uganda. Togenda kusangawo mawulire ganyigiriza oyo ataanyigirizibwa kubanga luno lwoya lwa munnyindo tulina kubeera nga tulwekuula ffekka teri muntu n'omwe agenda kusinzira gy'asinzidde ajja tuyambeko okwekuula olwoya luno. Kaakati no bwe tufuna atukwatirako tulina kubeera nga naffe twekemba tugatte emikono gyaffe tulabe nga mukwano gwange ampuliriza ebintu bino byonna tubimalira mu bbanga lino ttono nnyo 226 nga tusindikiza ekinene kyawanga. Bangi abatuliddemu olukwe wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nnakunnyonnyodde nti ekiri ku NUP kifumba mutuku nga bw'olabye abantu bwe beeyodde enkuyanja n'enkuyanja okujja okusaba kaadi mukwano gwange ampuliriza ensolima mpitirivu nnyo ezatutegeddwamu. Nkugambye nti ensolima mpitirivu nnyo ezatusindikiddwamu wabula bino byonna bigenda kukolwa bitya okubeera nga bimalwawo gwali ku gurawundi gw'osalawo n'ogamba ono mutuufu ono si mutuufu okuyamba ekibiina kyaffe okukosa eriiso ejjogi. Omulembe gw'abano gwajja oba na bizibu olwo baakuba gwava mu nsiko buli kisiraani kyonna kiguli ku bro. Abaana be basomye ne batafuna mirimu ku mulembe gwabwe. Omulembe guno gwe gulimu ababbi nga bamanyiddwa lunye. Omulembe guno gwe gutasobola kunnyonnyola nti oluguudo luno twalukola ne tulumala nti twakola kino ne palamenti we tutuula baakagizimbira emyaka oba ameka ne we tutuula tuli 5 naye tulinga abali mu giraasi lumu ey'abaana b'ekyokuna oba ekyokutaano naye nga basolooza essente Mulago gye mbagambako wano eddwaliro ly'emulago ebitanda tebimala obujjanjabi tebuliyo naye eddagala bwe balitunda ku fast pharmacy
wanyirira watya nenga wanyirira lwaki ettaka yaligula teyaligula esente ezazimawo famase zabwerere abaana abakoleramu sente zo naabwe zezibasasula ate bwogenda lino bakagenda ogula eddagala ebweru n'oligula ku bo bennyini kati ezizo zonna zeetololera ku muntu ne mujjeno ne mubakubira engalo ekyo kyekitutabula era buli muntu yenna gy'oyise bw'oba waliyo yakuba ebipande nga biriko kyembu tusaba abo mubasabire esaale bagamba ndi nammwe abakongojje Emmanuel Kanyunyusi bwe musooka okujjamu mu bakuba abo batuveemu kati era Emmanuel ejja kubulwa weesinziirira okutambula muno nawe munaaba muzikubira engalo Emmanuel nene ejja kuddawa ne balowoozese nti mwe mwalonda obubi naye ng'ate ye ekizibu tumanyi we kiri jjajja twagala kwebaza olw'okubeera mu bulamu obulungi bino byonna tetwalibadde tetubyogera ku mufu naye olw'okuba naye alina omulimu gw'alina okukola eyo gy'alaga ayinza osanga bwe bacyakalanga kuno n'aga nti Museveni yanzise n'alibadde enkyali ku nsi naye lwansonga nti Museveni yanyudde lwansonga abantu tebabeerawo ebintu mwali muli ne wa Museveni ng'alanga yafiiriddwa yetawulira gwe yafiiriddwa era yogenda okulaba ewuwe teriyo kivaayo ye waali gy'obolaba bino tabifaako ye talwaza tafiisa ye waali mu nsi yeeyagala bweyagazi so n'olwekyo kyekitwogeza bino nti bano bye baalaba ne bye baakola bye byaleeta ensonga okubeerawo njagala kukomaawo mbagaliza ekiseera ekirungi eky'okungubagaya tetuziiko ono naye nga naffe bwe twekungubagira abalamu kubanga ali wano olina by'oyagala naye tobisobola ebyo bw'oyagala okgenda naye tosobola kwetuusaayo olw'embeera ebyo bye tubagamba wano tubabuulire. Asada Mani Makebe omutunulidde awo Foot Soldier era ng'ono abadde awangaalira mu mawanga ag'Abawarabu. Kaakati nno omusajja ono bwe yakomyeyo mwamulabye ng'atte empapula ze wali ku kibiina ekya NUP era ng'ono yeegwanyiza ekifo ekya Busiro North okubeera nga akyesimbako asobole okubeera ng'ajjayo omusajja aliyo mu paliamenti wabula ng'ono ayagala kugira ku kadi ya NUP. Kaakati bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange angoberera oba ampuliriza waliwo abasajja abavuddeyo ne bagamba mbu wuliriza nnyo mbu omusajja ono yalya omusajja ono yalya waliwo akatambi ke nnakukolerako lumu ng'ominisita w'omwami Museveni amanyiddwa nga Haruna Kasolo avaayo ng'awaana omwami ono Asada Mani Makebe ng'omusajja oyo agamba Asada Mani Makebe ayina ebigambo byayogera ebinkolera era Asada Mani Makebe muvubuka mulungi nnyo era Asada Mani Makebe ye muntu yekka gwendaba ayogera ebintu eby'amakulu kubanga omuvubuka oli annyumira nnyo. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza ebigambo bino tebyakomaawo byakomawa. Kaakati nno abasajja bagambye mbuono yalya wabula omukyalo ono abaanukudde bw'ati. Ali Mawale nze nsobola okutegeera shooko gye wafunye n'abamu abalina endowooza ennafunga eyo ababadde nga balowooza nti abaana be mulaba wano ku social media nga boogera ku nsonga z'enkyukakyuka tebalina qualifications, they are nobodies nga ye mubadde mu byogera era mwewuunyiza nnyo nga gwe mulaba ng'omulaasi y'omu kubazizzaayo empapula ze form of interest ku kifo kya Busiro North nga ye Asada Mani Makebe ono bw'olaba wano omulaba ono entegeera naawe eyawukana ono Asada Mani Makebe engeri gy'alowoozaamu oba gy'alabamu luno olutalo lw'okuggyako Museveni alulabira mu formula ya revolution igweyiyo Ali Mawale ogira obwongo bwo bufunda bwafundira ku kibiina kyova olaba nti ne chapters just chapter eya diaspora mwasuula chapter ya South Africa kubanga obwongo bwammwe bunafu nnyo bukoma ku kibiina mmwe mwalowooza nti eno revolution it revolves around NUP party naye ate ennyongero kikujjukiza nti without his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu there will never be NUP singa abataliiwo. NUP eriwo lwa his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nebo kyanaabanga takyaliwo. Trust me teribeerawo naye ate people power egenda kubeerawo forever and ever. Kyova olaba omukulembeze gwe tugoberera gwe gwogamba gwogoberera
ayimirira nnyo ku nsonga ya people power kuba akimanyi amaanyi gali mu bantu tegali mu kibiina. Kati gwe boddeeyo mu bwongo bw'obunafu obufunda olwokuba muli bisajja bikulu mukuze entegeera yammwe tekyasobola kulizoninga nga bw'olaba Sadamani Makebe ng'ayina enviiri ezimuwanvuye ng'ebigambo ebimuvaamu bikonnekitinga n'Omunayuganda ali ku ground n'ali abroad olabira ddala nga kikulumya obwongo. I dare you on pay of video ya cabinet ebaddeko ba MP ba kansalazi bonna biki eyayogedde message connectinga n'abantu okulekeyo no guy gwonyoma. Ono Sadamani Makebe yekka ye yayogedde message connectinga ne bana Uganda. Era message ye teyina njawulo n'ey'omukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Awe kugambira nti ono Sadamani Makebe n'omukulembeze waffe bamanyi revolution gye tugenda bamanyi Museveni gwe tulwanyisa era bo bategeera revolution. Kyovola omukulembeze yagamba nti never be loyal to any political party any individual naye kennyini. Golowooza yali mulalu nga tategeera Kyagulanyi yabyogera lwaki. Nolaba ebisajja ebikulu nga bino bw'oba oyina empapula ng'oziina nga weesiga nti n'oziina lwaki nawe tozitwalayo mu kifo ky'otandika propaganda mbwera NUP mwegendereze mukole ki nti era bwe munaawa omuvubuka ono tosobola kufuna kaadi oyogera ngaani nga ne just chapter obuchapter yakulema okubeera nti nno eyimirirawo chapter yagwa South Africa buli kimu kyavaawo just bantu balubatu webati bebajja mu bintu byammwe naawe oliawo ogezaako okusindika sigino mbona emunaamuwa temusobola muwa kaadi nga lwaki tebagimuwa. Aidea olukiiko olulonzi olwa NUP buli kimu bakiteeke ku kamera olabe ku bonna abesimbye awo mu Busiro North ani alizoninganga ono gwonyooma ono gwolaba bw'abanga just kutwalayo mpapula ze eza interests yasobodde okuvaamu ebigambo Omunayuganda byawulira ebiwoomu. Gwolowooza lwaki ku social media ya trending kati? Do you know why? Olowooza lwaki buli omu video ze yazitaddeyo? Cause video ze zina message Omunayuganda gye yeetaaga okuwulira eri very brief well packed nga n'omuntu w'omusiwa asembayo asobola okutegeera Sadamani kyayogera. Naye kati gwe ogusajja ogukulu olw'okuba ofuna obudde n'otula mu kimotoka n'oteekako esi n'olyoka ofuuyira omwo n'ogatta carbon dioxide n'ogattako oxygen n'oweekanga nga n'obwongo tokyategeera by'oyogera. Muli awo muli biased ku baana abato muli bisajja bikulu mukuze naye temukkiriza. Gw'otuuka okugamba mbu tasaanidde. Kyagulanyi we yali atandika okubeera okufuna interest z'ebyokujja mu politics wa Uganda yatandika atya? Was he different from Sadamani Makebe? Oba gwe abadde oyagala ajje nga ayambadde obusuti? No, yagambye nti no, he's not one of you. Avuddemu feenu abantu ba bulijjo. Oba towamutegedde oluzungu oba gasiruwate nga towamutegedde ddayo owulirize video ze. Muleme kwesiruwaza kutandika propaganda wammwe. Mwali temukisuubira. Hamunnaye abayaaye babeera kuno oyo Sadamani talina kyali. But the guy proved you wrong. Yabakakkanyiza mwenna mwatandise okukakana entegetege. Mumulowooza mulaba abantu nga balekana wano ku social media amunnaye tebalina kye bali. Tebalina eneka qualification tasobola kuyimirira ku kifo. Munyooma nnyo naye guno omulembe gwe munyooma mugezi nnyo. The reason they do research basoma. Ate emyaka gikyali mito. So musajja gwe mulekerawo okukakkanya struggle nga mugikakkanyiriza ku party. This revolution doesn't revolve around NUP party, no. Eno revolution etambulira ku people power ku bantu. So si ku party. Party weeri naye party esobola okubeerawo naye we tuba tetulina bantu kalaasi. Ekiri mu NRM nti Museveni takyalina bantu. Kyova olaba obubbi bungi nnyo. Okutiisa kungi nnyo, okusiba kungi nnyo, okutta kungi nnyo kuba takyalina bantu. Gwolowooza mbuno without people NUP will be there. It will not be there. So mulekerawo okugira struggle nga mugikakkanyiriza ku gundi ku kibiina. Otandika okugamba nti tasaanidde. Gwe ku bwongo bwo obunafu. Bisajja bikulu naye muganya okutegeera olutalo lwe tulwana. Muganya okulutegeera olutalo lwe tulwana. Tosobola wadde n'okuyimirizaawo chapters zaagwa. Naawe oli wano oleekaana Sadamani. You are shocked, Okumulaba nga y'omu ku bantu abazizaayo credentials ze.
mukyagetinga nnyo shokti emirundi mingi nze mbabuulira singa batuwaayo emyezi emirala ng'ebiri okuzaayo empapula mujja kubeera shokti nnyo mwesiruwaza